wali obadekaawo nga omuntu akuprovoking into a battle nawe oluyingire akufule mu bantu nti gwe mubi. This is what the messages have been doing to Bobi Wine. Eva babadde bamubojjerera naye n'abamu omukisa okugezaako okwagala okulaga abantu nti Bobi Wine mubi. nga nammwe bwemugenda okozza video zaffe mu few moments later yensonga lwaki naffe bireno tubitereka ne tubizza mu kaseera nga kano. Mu kaseera nga kano bino byali bigambo byo Besigye ulira ne munjogera tandise kuwuliramu ebigambo byolaba nti birina codes era biri ku mawanga. Twebeererewo agamba twekoleki twebeereremu baani baffe ebintu bino bijja mpola mpola naye ng'akabi akabivaamu kaki kayitirivu nnyo era bwe tutabirwanyisize kumpi bisobola okusaanyaawo eggwanga. Twebereremu ye bw'ati bwe yamutaputa nti twebereremu bo ng'abaki ng'Abaganda ne bw'olaba abapropagandist babadde bavuga nnyo ekintu mu Besigye kati ali mu kkomera ne bateeka ku Bobi Wine akazito abeere ng'ate yabanja Besigye akeere ku makyala emmemubanja kijustifyinge kye boogera nti bebereremu nga bo nga Besigye tamubeereddemu olw'okuba Besigye si Muganda. Ne bw'olaba Bobi Wine abanja Besigye gwe komuledi yenna abaddaga naye kati omukulembeze atukoze atya lwaki atusibyeko ebingiringiri ekyo kyateekeddwa okukola agezeeko okusabulula olutalo lw'abano lwebagezaako okwagala omuteekako. Yakeera enkyawuyo mu audio mu video mugiwulidde n'agamba bino tulina obbirwanyisizaawo. Yali akeddeko ku makya n'akugamba nti yalekeraawo okulwana. Bw'abanga yakeera n'alangirira nti bino tulina obbirwanyisizaawo yakeerako ku makya n'akugamba nti yalekeraawo okulwana. Twebereremu omusajja yakubeereddemu najja mu kkomera wabadde luddawo yakutte ekkubo n'asituka ne delegation ye Secretary General Rope ne bajja bakulabe wabadde wa mugezaako okufumba olutalo akeere ku makya nga takubanjizza mu kifuule nti bano babi mukuliyetingewo olutalo alubammye yensonga lwaki ayina yo okubeera ng'asigala akubanja akusabira obwenkanya naye emizannyo gyammwe ffe tugimanyi kati wabadde luddawa yazze n'akubeereramu kati kumbe mukomera omukulu toliyo mumufumba bintu byammwe naye ng'abalabisa kati diplomatically tajja kukkiriza olwo olutalo lwammwe lumugezaako kusomba wabula yabalabisizza diplomatically najja mu kkomera n'akola surprise visiting nga teri asuubira kumbe omusibe wa Lakizale taliyo. Omusibe wa Lakizale nga mu kkomera taliyo kuba yadde tasuubirayo visit yonna. Muntu ki gwe bajja okulaba mu kkomera n'agamba talina galaba bagenyi. Omusibe ekintu kyasinga okwagala ng'ali mu kkomera kwe kumukyalirako kwe kufuna abagenyi yewulira ng'afulumyeko ebweru naye ono omusibe at least wandibadde tolina mulungu bangu babasibe banno bandikusitudde. Bobi Wine ne status ye Secretary General ne status ye Rope ne status nga bazze okulaba nga mbobeewuliriremu bubi baba kubanga babadde baagala kuta wandiga nti nze sina gafuluma komera nafuye nnyo sina gafuluma komera mugira mundeka wano kyandisobose gwampulira obandaba ekyo olaba gwe kijja mu bwongo obwo ne bajja okumulambu mbuteyewulira comfortability kiyo gyoba ofunye mu komera ekulemesa oba bunafu kyobo obukulemesa okugamba mbu omugenyi azze okulaba n'ogamba tojja mulaba kitegeeza ne bwe banaatuuka ekiseera bambi Mariam Bakyagulanya ababanjiza freedom yo bwe banaatuuka okukuta nabo banaagenda okuwulira mbu omusibe yalemedde mu kkomera talina gafuluba talina bangi. Bino olubyogera ne munyiiga ne muyomba ne bwe munaayomba ate nze kasita muyomba omba muntinkudde butinkudde kasita mutandika okwekyanga ne munvuma bano abasindika bineno bi audio muli batiitiizi nnyo nze nkwata face yange nenjiteeka mu kamera nenjogera byenjogedde nga sirina kyentiddemu naaka naye gwe n'otuuka okujja n'oyombera mu inbox yange ya WhatsApp moreover oyombera na mu one view aboku TikTok munansonyiwa kati musobodde kalaba aboku TikTok aboku Facebook be bajja okalaba kuba ku TikTok bo postinga WhatsApp chat
nga video bagiwanula kati community guidelines sinza kujjayo ki kachati kano sinza kapostinga naye alabidde video eno ku Facebook yekaya jokola ki yajokola ka WhatsApp chat muyombera na muwanu view obutitizo obubali nkolera omugugu gwa video baguntaginge obambere nga scrolling anjisange lwacho oli mutitizo okutuka kwecho ndi wamanyi nnyo ate muyomba ate muntya kugamba wechango ntya mubadde ki mulowooza nno n'amazima mwechanga mulwawo okutegeera bwe mutudde ku bujingo bwe mwatandika nga munja samira ebimwa byammwe in the end olwo ate kati nammwe ne mulippira eggaali ngeza nembalaba nga mugirippidde ku lasiti nga mumaze otegeera amazima omukulembeze abatwala graduale abalabisa graduale kubanga abannayuganda abamanyi muli basirusiru omuntu bw'anajja n'abagamba ono tali kiriya temujja kutegeera kati kamutwale graduale nga bwe yatwala mpoga graduale ne Besigye abamutwalire graduale mujja tegeera abo bonna nga mbalabaawo ba political prisoners bavunaanibwa mu kooti y'amagye enamba yonna nga mbalabaawo babakwatira mu ggwanga okujjako musibo omu eyakatirwa ebweru w'eggwanga so tusubira nti bwekunaaba kufuna bwenkanya bonna bajja bufuna kyenkanyi bwekuba kubata babaterumu Bobby Yanga bukyanga akwatibwa yetalabikangako mu kooti oba yakajja omulundi gumu if I'm not mistaken yakajja omulundi gumu I stand to be corrected then eyakakwatibwa emirundi musobola ogimbulirawo gye yakajja so tusubira nti baganda baffe bonna bagenda okufuna obwenkanya bwe bumu kubanga bonna bagezezzaako okusaba beyire emirundi n'emirundi ne bazibamma kati nze wenninza okubalaba nga mwekuba essasi mu kigere kwe kukeera ku makya nga be mwakwatira mu ggwanga munda mubamye beyiro ne batafuluma kati ate gwe mwakwatira ebweru w'eggwanga ng'ate ye mumutadde awo nga bijja kuba ate birala bamachete muba mugenda bagamba kinti bo lwaki temubatadde nga gwe mwakwatire bweru w'eggwanga ate ye mumukoze eki mumutadde wano mumma mwina bye mwade muzannya mugenda okuba nno mwekutta akabadi bonna bwe baba bakuteebwa bayina kuteebwa lumu katugenda kulabako ekyafaayo ekipya kye mugenda okukola nti gwe mwayolera ebweru w'eggwanga mumuwadde beyiro ate abakwatibwa mu ggwanga munda bo basigaddeyo musaaga mmwe mpozi nekembadde nerabidde ndabyeko kwafande nalweyiso nga wa Dr. Besigye amagezi nga ye mulwanyi munne namugamba alye emmere ate alindeko afulume ekkomera addeyo ku drawing board mbwaddemu ayiye bupya kuga afande nalweyiso amagezi gagezaako okuwa Dr. Besigye muna lye emmere obe mulamu omala oveeyo mu kkomera oddemu otuyeekere bupya kuba omufuta ajja kusobola tuyeekera Dr. Kizza Besigye era nze musaba alye emmere kubanga Dr. Kizza Besigye okubeerayo kwali mukomera amanyi lwaki gyaliye nga ye amanyi lwaki ali mukomera ekintu kye yali agenda okukola mu ggwanga muno okumugjamu ne mutaasa bannayuganda naye ne mumutaasa kubanga oyinza okuba nga ogenda kukola ekintu nga naawe kijja ojja kufiiramu nze ndaba kisingako bw'oba otudde ng'oli mukomera n'ogamba naye ekintu kye nali ngenda okukola nali simalaako nali nsobola okifiiramu kandi emmere nzireyo neetegeke okiwulira kungu kandi emmere nfulume mukomera wano nzireyo mpange buto kubanga kino bwe nakipanga nakafiiramu naye eggwanga lino kale naye wabula mubeere bulungi amoto nyongera okubanja baganda baffe babate lumu tetwagala bateeko omuntu omu guno gwe mukisa ne baganda baffe bonna okuviirayo okumu obuzibu bugenda kuvaawa kubeera nti omu yekka yagenda okuteebwa ate nga gwe batadde
yakwatibwa bweru wa ggwanga bano bo babakwatira munda mu ggwanga babadde mukomera emyaka basabye ebbeiro